You can be a citizen by naturalization oba nga wazalibwamu. Kakati Museveni Muganda, why? At the peak nga Museveni yakajja, Museveni bamulonda okuba omubaka wa Buganda. He is a member of the Lukiiko. Bamulonda kituufu. Ne bamwambaza n'ebyambalo. Museveni is a member of the Buganda Lukiiko. Ne balagira omutaka Katongole emulema ow'ekika kyaki ky'ente. Ekika ky'ente kyajja mu Buganda mu 1912 kyekimu ku bika ebitali binnansangwa. Kyobalaba n'omuziro tegumanyiddwa. Ente ya lubombwe, ekikere, ente etaliko mukira tebimanyiddwa. Ekika ky'ente tekimanyiddwa kabbiro kaakyo. Kaakati omutaka Katongole n'agenda asimbira muzzukulu we Yoweri Museveni Kaguta Sewava omwana wa Mumbejja n'amusimbira omutuba. Is a Muganda by naturalization. President Museveni bamusimbira n'omutuba mu kika ky'ente. Era bwe yasiikanye abataka yasoose kubuuza Katongole. Jjajja Katongole aliwa. Katongole President Museveni okusesenkana abataka ba Buganda. Buganda yagiyingira dda nga yakajja. Museveni is a Muganda by naturalization. Ab'Emmengo bennyini be bamusimbula n'omutuba. Nkugambye yabuuzizza omutaka Katongole nti jjajja aliwa gwe yasoose okubuuza. Kati memba wa Lukiiko. Memba w'Olukiiko lwa Buganda. Nga ssentebe ayambibwako abataka bambaza pulezidenti busuuti y'olukiiko luno bwe banaamala omutaka Katongole ow'ekika ky'ente ne Katikkiro we nabo bajja kukola omukolo oguyingiza pulezidenti mu kika ky'ente kuba naye wante. Era oweekitiibwa pulezidenti ajja kufuulibwa omutaka mu kika ky'ente. Jjajjaawe Katongole nga mu kumufuula omutaka ajja na kumuwa olunyiriri.